Abakristo mu ssaza ekkulu erya Kampala bakadde ku Lutikiro baga okwetaba mu bikujjuko ebikujaguza emyaka 56 bw'okyanga litandike mu 1966. Ebikujjukiro byetabiddwako abakungu ab'enjawulo okubadde Minisita omubeezi w'amaterekiragawo Dr. Jesse Muyingo nga yakiikirira gavumenti ssaako n'eminisita by'amawulire era omwogezi wa Kabaka Nuuwa Kiyimba nga yakiikiridde Obwakabaka n'abantu abalala bangi. Emmisa etandise n'okwabaza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paulo Ssemwogerere omunagiro ogwamuwe Papa Francis ogumuwa obuyinza obujjuvu okubeera Ssaabasumba wa Kampala gwe yafunidde Vatican nga 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Omukolo ogukoleddwa omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Biako nga sikulambula ku bukulu bwago. Oluvannyuma lw'okwambazibwa Ssaabasumba nga ayambibwako abasaserdoti abalala akulembedde mu misa ebijjaguzo mu yeebaliza Papa Francis wamu n'Abakristo bonna bamuyambye okuviira ddala ku lugendo lwe e Vatican. Nange ntwala omukisa guno okwebaza akabanga tutambudde ffenna awamu kumpi Bwakamulamba nga Ssaabasumba wamwe. Ayogedde ku munagiro guno ng'akabonero akalaga obumu wakati we ne Papa Francis n'Abakristo ne yeyama okutambulira wamu mu kukkiriza. Nake kabonero akalaga obumu Ssaabasumba w'abanabo ne Paapa era akyambula okulaga obuvunaanyizibwa wamu n'obumalirivu obw'obulamuzi bw'abaweereddwa mu ssaza lyeryo. Kyokka Ssaabasumba alaze obwennyamivu olw'enguzi esensedde bannayuganda n'ebitongole bya gavumenti ng'okugisaba n'okugirya gufuuse musono n'asaba bannayuganda beekubi mu ttooki. Naye twesongemu ku lugalo naawe enguzi ogirya oba ogiwa. Ate ojanguyirwa okukwata ku poliisi ng'omulabe nga oteyo mangu akasente n'okateeka mu ngalo ate n'abanda kuzikusaba. Ku mbeera y'ebyenfuna ewanisiza bannayuganda emitima Ssaabasumba Ssemwogerere asabye abantu okusaba ennyo Katonda ayinza buli mbeera kubanga yekka yasobola okutuddiramu ng'eggwanga. Bawono gitukobola Omukama mu mbeera zonna kubanga ayinza byonna asobola byonna eri kimulema. Petero mutawaana kwe kumulowoozaako mu mbeera ya bwetaavu yokka. Ssaabakristo w'essaza erya Kampala Luzias Kalanze ayozayozza Abakristo olw'okutuuka ku myaka 56 ne Ssaabasumba okufuna obuvunaanyizibwa obujjuvu. Abulidde Ssaabasumba okumusomozebwa Abakristo bayitamu ensangi zino omuli ebikola ebyekuwa obubbi bw'ettaka nga tebutaliza n'ekereziya. Abamu bali munda mu ffe ssebo Ssaabasumba n'abantu ba Katonda mwenna ekizibu ekisinga obunene kitulina kati mu ssaza lyaffe ekyokubba ettaka era nga ffenna tulina okufungiza okukirwanyisa. Mubaka bwe Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atise Oweekitiibwa Nuuwa Kiyimba ayozayozza essaza ly'e Kampala okutuuka ku bijjaguzo bino neyebaza n'abantu bonna abalina kye bakoze okulikulaakulanya. Olwaleero nga Ssaabasumba amaze okufuna obuyinza obujjuvu obukulembera essaza lino, naffe twegatta ku bantu ab'enjawulo okusaba Omukama amwongere amaanyi n'obuvumu ng'akola omulimu guno ogw'obutume. Ye Dr. Jesse Muyingo ku lwa gavumenti ayozayozza essaza okutuuka ku myaka 56 wakati mu kusoomozebwa. Asiimye enkolagana eri wakati wa gavumenti n'ekereziya gy'agambye nti yakugenda mu maaso. Era nsaba essala zange nsaba kati enkolagana eyo ennungi gye tubadde nayo omwaka guno gwonna enkolagana eyo tugyongere ginyweza tutambulire wamu naddala mu bintu bingi ebikwata ku bantu baffe. Ku nsonga y'enguzi Minisita Muyingo asabye bannayuganda obutasonga lugalo ku mukisa kino wabula bakwatirwe wamu okulaba nga bagirwanyisa. Muwulidde ababbi, muwulidde corruption. Ffe nga gavumenti tukola nnyo naye tetusobola kukola nga situkolaganye na kereziya. Ajjukiza bannayuganda ku kirwadde kya COVID-19 kyagambye nti kikyaliwo nga n'Ebola yatuuse dda mu Kampala nga buli omu alina okukola ekisoboka okulaba nga obulwadde bulwanyisibwa. Gavumenti ebeetaga nga muli balamu, mujja kubeera balamu singa tugoberera amateeka agatuweebwa gavumenti ku bigambo by'obulamu. Akisiza nga gavumenti begenda okukola enkyukakyuka mu byenjigiriza nga bataddewo n'akakiiko akakulirwa amanya mushiga akagenda akuganya ebirowoozo by'abantu okwetooloola eggwanga. Okulaba bannayuganda nti omwana n'ayita mu education system yaffe
yoyo ensi gwe yeetaaga naawe gwe weetaaga okubeera nti yemuyivu munnayuganda. Disani Mutyaba yakusakidde Green ku Lwabukede TV.